mutaka wange nga bwe mumulabye n'omukulembeze omu yekka naye bakigaanye kyannaku kikwase kikuba ennaku abantu okugaana okusaba naye tugenda kufuna bonna we tunaafuna oba tunaafukamira mu luguudo tugenda kusaba teri muntu asobola kugaana muntu kusaba mu kitundu kye ekiseera kiriwo kati bawamba bukulembeze bwaffe nze meeya w'ekitundu ba tebamukkiriza nakukolayo activity yonna etteeka limpa obuvunaanyizibwa n'obuyinza okukola enteekateeka eteeka okuddukanyizibwako division eno kati bagigaanye baŋŋambye nze enteekateeka gye nalabye esobola okuyamba division yabadde yakukuŋŋaana ne tusaba katonda asobole okutaasa division asobole okutaasa Kampala ne Uganda naye kati bagigaanye so njagala kubakakasa ti gavumenti yaffe bweto tetambulira mu mateeka tewali tteeka lyonna lyemenye okujja wano okusaba naye bakitaddemu kubanga ono wa NUP kubanga munnabyabufuzi abakulu bonna mu poliisi waggulu batunuulidde akantu kamu kano k'abantu basaba bonna batunuulira akantu kamu akatindi bwe kati kyannaku bakuwadde ensonga ky'okulemesa orders from above kyekyokka kye bakugamba byomu akugamba orders from above ebiwandiiko byonna nabibawanga bwe bateekeddwa era bwe bavudde okumanya nti wajja kubaawo okusaba ate ne basirika naye RCC namuyise naye yetalinnyeewo wano ekiraga nti nno bantu bakuweesa omukono ogwa ddyo ne bakugisaako ogwa kkono kyannaku gavumenti yaffe RDC twamuyita n'okubeerawo tumadde tuyeyakkiriza n'agamba agenda kubeerawo mu kusaba naye kati talabikako wano so eri bannaddiini abadde bazze okusaba basebo ne banyabo njagala kubakakasa nti ofa gye mwatuwadde nga bannakawempe okututeekerawo okusaba bannakawempe bagyeyanzizza nnyo weewaawo abapoliisi bagigaana naye kye tugenda okukola tugenda kufuna ekifo kyonna ngenda kukibabuulira tufukamire tusabe tulajanyine Katonda ekizibu ekiriwo kigende abantu basula njala abantu basiiba njala abantu banogoka bafa tewaliwo kyakulya ensimbi bazeegabidde ezisinga obungi bazeegabidde kubanga abantu abanako tebafunye ensimbi kyekiriwo kati tutambuliramu abantu ababadde babagabira emmere nabo bagigaanye n'olunaku olwajje basibye bannoonya olw'okubanga byemmere mu Kawempe division mu Kawempe 1 mu Kawempe 2 kyannaku sisobola kupondooka era amagaye nti nze ngenda kufuna ekifo ngenda kunoonya bannaddiini bange tufune we tunaabeera oba tunaagenda mu nsiko oba batuganye ekitundu oba tunaagenda ku luguudo tugenda kusaba olunaku olwaleero naye bamubadde bangi nga tubadde abantu batono nnyo abakulembeze b'eddiini babadde 5 bokka nange wa mukaga ne town clerk n'omutuuze omu yekka bantu 8 era basanzeewo nga tutaddewo entebe 8 era bantegeezeza nti zonna bazigyewo. Yeah, we had organized a division of prayer in my capacity as the mayor of Kawempe division, and one of my roles and duties as the mayor is to make strategies for the development and the well-being of my division. We organized with religious leaders of all denominations and they all accepted. We arranged and the venue was arranged. We secured the venue, which is indoor. It is indoor because it is in the gardens, Akamwesi Gardens. But to my surprise, just early in the morning, I'm getting information that orders from above were sent to the DPC of this area that no prayers should take place. Prayers? It's illegal. There is no law. They can cite to me and say that this is the law we are applying. The president organizes prayers. Bwana Museveni organizes prayers in Uganda. And he invites the region leaders, religious leaders, as I have done in my Kawempe, where I'm the leader, I'm the political head. But they are saying no because they have instructions not to hold prayers here. It's very unfortunate. These are people, they are leaders, but it seems there's an unforeseen hand. There's a hidden hand behind. Because the RCC himself confirmed it to attend, but it's nowhere to be seen. They have turned it political. In Kawempe, where people have started to collapse without food,
The only solution here is to turn to God, and that is what I have decided. Everybody is calling for prayers. The government itself has failed. Even the 100,000 they were talking about, it did not go to the beneficiaries. The needy, it went to those who had arranged it, because most of the vulnerable people did not get that money. And if you are to institute an investigation, you find out that most of the people who got the 100 are those who are well off, or their relatives and friends. Based on the report I have, which I am investigating to make sure to be sure that it's a true report, as I wait for the government report, which is not coming. Even last year, the 2020 report, the COVID report, has never been presented to me. The Deputy RCC refused to present a report. I don't know whether this one will come. Yeah, the 100 was not given. We as leaders, we decided to extend a hand, a helping hand to the needy, to our people. But still, they are fighting the same. In my capacity as the mayor, we arranged with my fellow leaders so that we can extend a hand to the people. But still, even yesterday, they had an operation looking for the mayor because he extended a hand to the people. It's unfortunate. They are applying the law selectively, but we shall not relent to their illegal acts. We are going to fight for our people. The inspiration and the best broadcasting around town. KKTV. The global experience. The might. The power. And all you need with KKTV. We are your broadcasting experience.